Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Tusome n'ennaalo. Olunaku olwaleero tutandika ku kye twasuubiza omwaka oguwedde. Tugenda kuba twejjukanya ku mpisa za Buganda ez'edda. Twagala tulabe empisa z'Abaganda ezimu zaavaawa, enkola gye bakolamu ebintu yava ku ki, era ng'ebisinga tugenda kuba tubijja ku bantu abakisinga okumanya wamu n'obutabo obuyiiye obwawandiikibwa abo abaatusookawo. Obumu ku butabo bwe tugenda okukozesa keeka Abaganda ab'edda era nga kyawandiikibwa Dr. Adam Lumala. Tutandise bwe tuti. Kitalo nnyo empisa z'Abaganda ab'edda kirabika zaafuluka oluvannyuma lw'Omuzungu okujja. Omuzungu twamwegomba nnyo ng'atuuse kuno ne tusukka okukkakkana ng'empisa z'Omuzungu n'olulimi lwe bye tulabanga ebya waggulu, bye tuyita eby'abategeevu ate buli omu by'ayagala okoppa. Olw'okubanga Abazungu baasookera mu lubiri, ffenna twabaagala nnyo ne tutuukiriza olugero lwaffe olugamba nti Kawumpuli bw'asookera embuga ng'anaamala ebyalo. Bw'ogattako nti buli eyayiganga Oluzungu nga yafuna omulimu mwe yajjanga ekigulira Magala eddiba, wamma ggwe ne gubula asala. Anti nga gunyumye nnyo ate nga mukalubo bulala, nga buli omu alabika ye mutuufu. Ssebo oba nnyabo, okumanya nga twagenda wala, olaba osanga Omuganda ayize obuyizi Oluzungu nga naye ayogera Oluganda ng'akoppa engeri Omuzungu gy'alwogeramu ng'abadde aluyize. Nti osanga Omuganda ng'ayogera Oluganda olw'ebitege, okukoppa Omuzungu bwe yandirwogedde singa aba aluyize. Okuva olwo twatandika okudibya empisa, olulimi n'obulombolombo ebyaffe ng'Abaganda. Ate ng'amazima ge gano nti ebyo gaali matendo, gaali makulu ebitagambika. Byatuusa n'Abazungu okusasula omusimbi omungi okujja wano okulaba abaddugavu mu kitundu kyaffe bayige enneeyisa, endya, ennyambala n'enfuga y'Abaganda. Mu kifo ky'okukozesa omulembe omuyigirize, ffenna tugunjuke tulongoose empisa zaffe, okumanya n'obuwangwa bituukane n'omulembe guno oguliwo n'ogulijja. Ffe ate bambi twasalawo okwefuula Bamuzungu Muganda, ekitegeeza omuntu abeera ettengetenge. Anti mu Bazungu tajjaayo era siwaayo, ate nga ne mu Baganda yavaayo dda. Awo oli aba ategeera ekyo ky'aliko aba ateekwa kumusekerera. Anti ekituufu kye kino, oba ng'oyogera Oluzungu n'abaliwo ne batamanya nti oyo muddugavu y'ayogera, oba kaweeyisa Ekizungu ng'Omuzungu ggereggere, era toyinza kumalayo bukodyo n'amakulu amakusike. Ebyo byo tosobola kubimalayo, anti olugero lwaffe olunyuma ennyo lugamba nti gwakanga musana kaakirota bulamu wano lugirawo ddala. Ate n'ekibi ekisingawo kwe kusuula obuwangwa bwo n'oba nga tobunywezezza nga bwe tulabye entengetenge waggulu. Omuntu ali bw'ati ayitibwa Nampawengwa. Awo ne kiba nti omulembe omukadde ogw'ebbeeyi tuvungisizzaamu omulembe omupya ogw'omuwendo omutali ogw'ebirerya. Guli omukadde gwe gusinga omuwendo era ogwegombesa abatali bannyini gwo. Weewaawo emirembe engalo, buli oguddawo gusinga gunnaagwo. Naye era kirungi tujjukire nti ebiddawo tebyenkanankana, enkaajumba etemala nju. Akatundu akasooka awo we kakomye we bali kuwuliriza.